omulembe gwe mulimu luusi ogenda kujja onyambe ku lisiti y'abaana okuba crusade. Juzi wano Trevor okuddayo ku ssomero neekuula bwekuuzi ssente za kibiina nenkola ki byonna ne mbiteekamu. Sajja oyo gwe mulaba talina kyannyambye. Kati gwe ng'omukyala tomanya na lwaki obyogera. But naturally you are created to receive, not to give. To receive. Because you have to be provided for. Kati omusajja yenna bw'akuggyako ssente kinengejje kitakuviirayo nti oteeka okyogera okuba ne crusade bwe bakyala b'osanga nga bbaawe omulimu gwamubulako n'ayimirizaawo amaka okumala emyezi ng'ena naye nga lwasanga agane munsabire kyendiko amaka ago kati tuli mu mwezi gwagwo bwe ntunuulira ddaani bwadde eno bwadde eri ali tafa nayo ali mu ddulu zaala. Omukyala oyo ekimwogeza ekyo takimanyi naye kwakwata yakuzibwa nti omukyala agenda okuyamba bazze ayanjula. Kanti kunnyonnyole sirinaamu ssente ne fiizi zituuse. Linda ng'ajjanga ngamba kakati Mandera atuuse okuddayo ku ssomero naye fiizi tewali. Ne ninawo obukadde bwange 2 obw'ekibiina. Eva teziba zaabwe oba kiki but it's okay. Za kibiina. Oteesa tukole tutya? Takugambye nti I got you. Kiba mukyalo giyita bubeba I got you. Azze n'akunnyonnyola n'ayanjula nti ninawo obukadde 2 bwa kibiina. And the reason lwaki ateekako bwa kibiina because oteeka okusasula you are accountable. Mpuliriza. Bwe mmala olaba nti weeziri nga mugamba okay zaza asasula mmeka nti 65 so tusasulako Mandera ne tusasula 65 asigalawo mmeka tugenda sigazaawo emitwalo nga 60 ebyetaago byawakano byetaaga ssente mmeka ntwetaagawo emitwalo nga 40. Okay. Sasulira Mandera sasulira zaza ogule ne bye mwetaaga 2 agasigalawo weeguliremu engoye zizo z'ogaba anti kati zange kubanga za kibiina nze ngendo zisasula. Era n'akolanga bwe mulambise n'agula engoye bwe nfuna ssente zange ze mbadde nninda ne zijja omukyala bwe mba muwa nteekamu ak'ensusso nti buno bwe bukadde 2 obw'ekibiina kyo naye nnyongeddemu emitwalo 2 amalala oyongereze ku z'engoye ziri engoye zammwe ezo ate okyogera oziteekawo awo omunnyonnyola bw'okola ebirala olwo oyongeramu zaaki because ateeka okulabika obulungi olina omulabirira